Benyondo, Uchende, Amba Maria Benyondo, Uchende, Amba Maria Bafada, Uchende. Okay, abalayi baffe abagagano TV nate lunaku olwaleero tutambudde n'ekibinja okuva mu ssaza ly'e Lugazi era nga kye kimu ku kibinja essaza ly'e Lugazi limu ku lyo eryafunye omukisa okutegeka ebikujjuko ebyokulamaga e Namugongo. Tuli wano Sonde. Sonde eno gwe ayinza okuba tomanyi Sonde y'ensalo eyawula Mukono ne Kampala oba Namugongo. Tuli wano abantu bangi bakuŋŋaanyi, abantu bayitirivu, abalamazi, ebibinja n'ebibinja bikyeyongera okuyingirawo. Abantu bangi gwe kyolina okumanya. Tubadde tusagala okwogerako n'omukulu ono. Start oviiriddewa. Omukulu nze nviiridde Nkokonjeru Parish. Mother Kevina gye bamuziika esibuse ekibiira ky'aba Little Sisters of St. Francis. Naye nsinga okwebaza Bishop Kakooza olw'enteekateeka eno olw'okubeera n'omutima bambi tata waffe omulungi abadde n'omutima afuddeyo yenna ayogera mu kkakkamu wa Ssimbo kitegeeza n'ebyakola byonna bya Ssimbo. Nsooka okutumira basisaazi b'Enkokonjeru nze abatumira Namugongo ogenda kukolayo ki? Namugongo ffe bategesi nga ab'essaza lino erya Lugazi era nga nze Ssemwogerere ngenda kwetaba mu kwaya ffe bamu ku bo era mbasuubiza nti kwaya egenda kuyimba bulungi, so marvelous, bategese buli kimu. Mwenna mbatumira abantu mwenna. Ndowooza owulira vibe y'abantu abalamazi bali mu vibe, naye oyinza okwebuuza vibe evaawa? Abantu balidde, abantu banywedde, emmere ekyaliwo mpitirivu, oba bafumbidde abalamazi bameka? Twagala okwogerako n'omukulu. Tata, erinnya lyo? Erinnya Sebagala Hakim okuva mu Century Property. Essaza lino eno ery'e Lugazi eryategese twakwataganye wamu nabo nga Century ku mukolo guno gwennyini. Ffe Century kye twavuddeyo ne tukola abalamazi bonna twabawadde poloti. Wetugamba mu kugaba poloti ze tugaba sintu tuziwadde nti ku bwereere. Poloti zaffe twazisaza ebitundu 7 ku buli 100. Ebitundu 7 ku buli 100 mantegeeza ki? Nti poloti ebadde ey'akakadde akamu ya $5,000, ebadde $2,000,000 y'akakadde kamu. So ffe nga ffe aba Century Property abalamazi bonna abali mu Namugongo n'agenda okuggwako nga Century Property ogifunyeemu ogenda gifunamu otya. Gwe jangu ku Century olambula ettaka ku bwereere. Mukama wange olina poloti? Nedda sebo. Kati jangu mu Century. Ffe nga ffe Century twewaddeyo tuddize abalamazi bonna. Okulambula okwaffe kwa buli lunaku ku bwereere. So gwayagala okulambula ku poloti zaffe jangu ku ofiisi zaffe ne Namugongo yennyini twasimbyewo amakanda. Tuliraanye church enkulu awo y'Abakatuliki kuziwangaala gundi ofiisi yaffe weza situde zonna ofiisi zaffe za Century. Babadde yeebuuza Century tuli awo yennyini kuziwangaala. Genda awo ofune kye weebuuza ku Century, olina kyoyagala kumanya ku Century, oyagala kugobera ku kyapa, oyagala kumanya ki Century, buli kimu tukikola. Poloti mbadiramu $5,000 okulambula kwa bwerere buli lunaku. Tweyanziza nnyo ow'ekitiibwa okutukuba bizinensi. Kaakati tubadde twagala okwogerako ne kubamuku. Sebo kiki embeera ekikuleese okugenda e Namugongo? Ekindeese Namugongo tuli wamu ku balamuzi era nga tuli wamu ne Lugazi Diocese okulaba nga omukolo guno gw'abalamazi guba mulungi era nga gutambula bulungi. Mukama wange nga ogulaba. Tweyanze twagala okutwalako wano ku bibinja ebyenjawulo ebyakatuuka. Nagambye ebibinja biyitirivu abantu bangi ddala abakatuukira ddala wano ku Essonde, bayitawo Sonde, era ekibinja ky'abalamazi we kigenda okugendera ddala mpaka Namugongo. Ali eyo njagala nkubuulire nti essaza ly'e Lugazi lye lyafunye omukisa okutegeka enteekateeka eno ey'e Namugongo. Sebo gyebali kale sebo ndowooza owulira vibe, bantu bali mu vibe ya Namugongo.
bali mu vibe ya Namugongo balindiridde omusumba Christopher Kakooza okulaba nga bagenda bonna Namugongo gwe muganda wange ali eyo nga wolengera bino bibinja naye bibinja by'abantu abalamazi okuva mu ssaza ly'e Lugazi bazze okwegatta awamu n'omusumba Christopher Kakooza okugenda Namugongo gwe muganda wange ali eyo. Abantu bakyeyuwa nyinza okugamba wano tuyinza okuba nga tulinawo abantu abasoba mu 7 abalamazi naye nga abantu bangi bakyeyongera okweyiwa mu kifo kino gwe muganda wange ali eyo. Omulabi wa Gagano TV tugenda kutuusako embeera yonna okutuusiza ddala okulamaga kuno bwe kunaggwa. Twagala okwogerako ne ku bantu abalala abakajja mu kifo kino batubuulire kiki ekigenda mu maaso. Maama gyebaleko nawe gyebaleseo Lugazi tambuliddewo essaawa 3 kusinga ddala ekikutwala ebyamagero ebiriyo yesebo ebyamagero ebiriyo wali ekitutambuza tufuna nnyo ebyamagero wojja n'ekigendererwa kati oyinza okugamba nti njagala okufuna omulimu buli mulamazi ayingira mu kifo kino avaawo n'ensansa avaawo na buli kintu kyonna gwe ayinza okulaba nga wolengera namungi w'omuntu ate bakyeyongera. Njagala nkubulira essaza ly'e Lugazi kye lyakoze. Bano abantu boolaba bonna buli muntu afunye ekyemisana anywedde alidde n'abalala bakyeyongera gwe muganda wange ali eyo. Omulabi wa Gagano TV tugenda kutuusako buli kimu okulaba nga embeera ebeera nga weeri gwe omulabi wa Gagano TV. Abantu nga bobalaba emabega wange eyo bayitirivu buli muntu musanyufu abamu betwogeddeko nabo bagamba tebakirabangako okuba nti nno omusumba asobola okubategekera ekyokulya ne balya ne bakutta. Buli muntu akola bibye nga woolaba buli muntu akola bibye sanyu. Toyinza kusangayo omuntu agamba nti oba njala oba ki. Essowaani zino zo bakyateekawo ebibinja n'ebibinja bikyajja. Ayagala okulya yakwata essowaani, ayagala okukola buli kimu eddembe liri ku buli muntu. Gwe omulabi wa Gagano TV muganda wange ali eyo. Tosubwa Namugongo, beera naffe tugoberere. Goodbye. Kiwedde.